Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi James Rich Bear Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala. We twogerera Bruno kyali mu mitambo gya Faridah. Faridah yefunidde omuvubuka omupya gwe bayita Kabanda Vincent ngera yasiramuse. Ono nno Faridah yamuwadde erinnya lyabba Warrema n'amakulu amanyikiddwa nga Hamza instead of Vincent. Era nga we twogerera omukolo ne love egenda mu maaso n'okuba nti ebasiita n'okubatakula buli kaseera. Banono babulako katono, babulako nnyo ebbanga tono embaga yaabwe esobole okuba nti happeninga. Nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli. Bampita ntambi kimsowo ngenda mu maaso n'okuba nti osubscribing obolyawo tusobole okuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tunyumirwa obulamu. Yes, genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okugenda mu maaso n'okuba nti tunyumirwa obulamu mpola mpola. Era nga ngenda kusaba wekomire wano. Now, ebanga ddene tugeze mu myaka 2-3 nga bagamba nti obolyawo omuyimbi amanyikiddwa nga Bruno Chigundu o Bruno ke yagenda mu maaso n'okuba nti atinkuula musajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe. Faridah Nakazibwe omu ku bakyala oba oyinza okumuyita Oprah Winfrey we Uganda. Omukyalo nagenda mu maaso n'okuba nti obolyawo searchinga the real relationship paka banafuna the good entanglement from the entangled guy. And now buli kimu kigenda mu maaso bulungi, buli kimu kibadde kitambula bulungi nga buli omu bw'akyagala. Era ng'obolyawo abantu babadde so happy for Bruno K nga bagamba nti Bruno K abakyala bamubyanze nnyo, agenze mu maaso n'okufuna nti agenze mu maaso n'okufuna omukyala ow'ebirooto bye mpola mpola. Kino nno kirabwako mu bintu eby'enjawulo nti Faridah Nakazibwe agenda mu maaso n'okuba nti apushinga Bruno K okwambala branded clothes nga ziriko erinnya lya Bruno K, kwogata n'okuba nti obolyawo ebiseera ebisinga banono babeera bonna. Era nga kiteebereza okuba nti obolyawo Bruno yakima mukyala mukulu ono ku Serena nga amaze okuba nti akola emirimu gye egya NTV oba Nation Media. Now, mukuba nti obolyawo bigenda no maaso n'okuba nti bitrendinga. Twakitegeddeko nti few months back mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti yeenoonya. Mu kwenoonya yasobola okuba nti yeezuula n'okuba nti afunayo omuvubuka obolyawo asobola okuba nti ayingira system nga bw'erina okubeera. Era nga twagenda mu maaso n'okuba nti tufuna amawulire ag'enjawulo. Amawulire ge tufuna ag'enjawulo, waliwo omuvubuka nga ava mu famire engagga. Omuvubuka ono taatawe y'omu ku bagagga mu Ndeeba amanyikiddwa nga Kaleba Samuel. Era nga Kaleba Samuel y'omu ku bagagga abakyasinze okuba nti batabo mu Ndeeba. Vincent Kaleba ye mutabanyiwe era yagenda mu maaso n'okuba nti anoonya omukyala mpola mpola. Mukunoonya omukyala yasobola okuba nti agwa ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah. Faridah yasobola okuba nti obolyawo naye akkiriza okufuna omuvubuka mbula kalevu, naye ng'ate yamutegerawo obukwakulizo nti sobola kuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti twedeetinga nga tosiramuse era nga tojja kundabako nga bwe nakula nga togenze mu maaso nakuba nti obolyawo osiramuka. Mpola mpola Vincent yasobola okuba nti akkiriza proposal ya chaliwe bwe yagenda mu maaso n'okuba nti buli kimu akikyusa. Era nga yasobola okuba nti aguma nakkiriza ekiteeso omukyalo obolyawo kyeyagenda mu maaso n'okuba nti amugamba. Wetwogerera Faridah Nakazibwe era yagenda mu maaso n'okuba nti asuggestinga omusigiti erinnya liki lyasobola okuba nti Vincent afuna. Vincent Kaleba yasobola okuba nti akyusa erinnya era nga kati omusajja ono Faridah yamutuumye musajja mukulu amanyikiddwa nga Hamza. Ajjukira Dr. Hamza zigamu ku mannya agakyasinze ku training obolyawo olw'okuba nti Rema n'amakulu yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okudatinga omusajja gwe bayita Dr. Hamza. Era nga kati Hamza mu linnya ly'aba celebrity mu Busiraamu ge gamu ku mannya agakyasinze ku training kubanga yasobola okufuna omukyala ng'amujja ku musiraamu monna amanyikiddwa nga Dirisa oba Erikenzo. Rema gwe yasobola okuba nti afuna. Dr. Hamza Sebunya yaleetera abasiraamu okwagala erinnya lya Hamza
because obolyawo lino erinnya lyali si ly'amaanyi naye bwe lyagenda mu maaso n'okuba nti lifuna celebrity ew'ettabbo mu Uganda lyasobola okuba nti lyagalibwa era nga buli mukyala omusiraamu ayagala kudetinga musajja gwe bayita Hamza. Faridah Nakazibwe teyasobodde kuba nti afuna Dr. Hamza Ssebunya wabula yasobodde okubeefunira Vincent namutuuma Dr. Hamza banamutuuma Hamza era nga Hamza bagenda kuba nti bakuba ekidalo oba bekuba embaga anytime from now. Bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa nti Faridah yaliko mu relationship ez'enjawulo. Jjukira akasula Omar omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti amufeerafeera ebintu eby'enjawulo n'amusuulawo ate nga mu kufuna Omar mu 2016 yagenda mu maaso n'okuba nti adampingawo omusajja owa NRM amanyikiddwa nga Moses Kigongo yali secretary I think when NRM yagenda mu maaso n'okuba nti amudampinga n'agenda owa Omar n'amusuulawo. Bruno Kena agenda mu maaso n'okuba nti agese emikisa gye. Bruno Kena ye n'aba nti asuulibwawo era nga wetwogera system yakyuse dda. Mukyala mukulu kati yafunidde Vincent Kaleba ate nga yamuwadde linnya lya Dr. Hamza. Embaga yaguno omwaka era nga tubasabira birungi byerere byokka. Webale kuba nti otambula nange kansubire Bruno Kena amawulire tegejjamu isabubi naye nga webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna omukutu gwa Uganda Mukamooli. Webale kuba nti wekomira wano twegweko mu next episode.